Abatuuze ba Nantabulirirwa ekisangibwa mu ggombolola y'e Goma mu munisipaali y'e Mukono basuze mu kutya kunene mu kyekikeezezo lwokulumbibwa oluvannyuma lw'okulumbibwa abantu abatannategerekeka mu maka mwenda nga abasinga bayita madirisa. Abamu ku WBS beeyogeddeko nabo era beesanze n'ebisago mu mbadde Sadaati Bulega Dayazi Kaddugala ng'ono musomesa w'ettendekero lya Mubuze Nakawa Joseph Okero n'abalala kano balumbiddwa mu matumbi budde n'abatemu abadde bagalidde amajambiya saako ennyondo embazzi n'emitayimbwa. Kaddugala annyonnyodde WBS nti yabadde yeebase n'awulira abamenya oluggi era n'agezaako okukuba enduulu kyokka teyafunye muntu yenna amudduukirira. So now what I said I don't have a knife, I don't have anything, I have my pickaxe. I picked it very fast and I said I must fight back these guys. Kaddugala agamba nti yalagiddwa okufuna embazzi gy'abadde yeekumisa n'ekozesebwa okwonoona mmotoka ye. The whole drama lasted like 30 to 40 minutes. When they realized that they won't succeed in entering the house, they retaliated with the car. We also requested the local leadership to ensure that the newcomers in our area are taken care of in terms of getting to know who they are. When something happens in an area, we get to know who is involved, who did it, where does it come from and where does it go. Omubaka wa gavumenti Mukono Kapiteeni Kigozi Kaweesa ategeezza nga bw'agenda okulagira abakulembeze b'ebyalo okuwandiisa abantu bonna basobole okunyweza ebyokwerinda.